bimaleyo gira tugende walidde kikuddaawo salidde tawalidde si kirungi kale kakati Arapex adhesive genda mahaliwa zona mu gwango biringa ato mwefunira adhesive kitegeeza kirungo kyokozesa okusipa tiles kakati ebirungo katale ku ebiri bingi ne Arapex adhesive wanjawulo kakati bwogenda bagenda ku adhesive wa Arapex bakwe grout wa Arapex simbo mmaze ne kakangende tugenda mukola alinga tudde kubanze mmazeeyo kale mukama konako olwaleero waloka video akade ka trending nga semwe yasula yekutte CNG Fashion Collections bajja kuzija kengo yinze naddawo enseno CNG Fashion Collections yaba anyambaza ati badde nkunoonya sitegeera nga toliiwo otuse waawo nzikiriza nzikuweesiba konga nnosi nambuukabuuka nja ojja nywera onatera okuggwa akandi kati CNG Fashion Collections asangibwa Makindye awo ku Barracks yasobola okuyiwamu ekigoye ekirabika obulungi wekiti Grace kino kitupisi kiri very beautiful teekayo close up n'essimu yange kirungi nnyo nnyini ddala bambi kireka bulungi nnyo material nungi kiri kyomanya asobola kyetwalire kiri mu colors ez'enjawulo mu size ez'enjawulo kubira Grace ku 0758591816 ajja kwogera naawe alina customer care nungi adeliveringa asobola oteeka ku boda ku taxi ku bus engoye ne zikutuukako wonna woba oli abayisiraamu bannange engoye bwe ziti ze tulina okwambala naddala mwezi bwe guti n'okweyongerayo mu maaso n'ozambalira ddala abantu mwambala bulungi mu nnaku nkulu zokka bulungi osobola smart osobola decent n'ebigenderako byonna so mukubireko omwana tu ajja kuba akufunira olugoye kale Ivinit Fashions akola bu African wear obwa buli style kakati gwe kyoba okola ogenda bugenzi ku Google n'ofunayo Bina n'ofunayo Sofia n'ofunayo byonna bina bye yeeyise gwe n'omulaba akunyumidde n'okamuweereza n'omugamba njagala mbeerenga oga Obina anyamberenga Seimo omulaba kusumula kakati ojja mukuye ku namba ene y'essimu erizo 750 9356 Papa Mr. Semakula nga 19 May ali ku Kampala Serena Hotel emyaka 46 eja Papa Mr. Semakula byo muziki emitwalo gina bera 10 tebe gina baya bakadde busatu so abera nga wetegekira ensonga eyo istakalaso wali ku kalenda okunyagira bera mutwalo gumu kale bano Papa Mr. Semakula nsonga za bakamiliyoni teyeetaaga luyimba luliko kujja ate era nga yalulina so jangu he deserves it jangu omuwagire webale nnyo kale ka straight kangende mukama kali ka video akakusuza nga oli ku bunkenke nguga patwa naba scrollinga mu TikTok agaba nga bakumentioninze kano guni genda wekebeze nayo bonkoze bubi muli naawo TikTok agirabira mu kifuba kyo kwatadde omutwe bana mwe muli bantu babi mujja tuttira abantu baffe munange oyo omuwala atwalwako wano Bad Black naye yatuula n'amenya listi omwana yajiwanika yagitika ku university ki yali oba wa UCU waliwo we Kenya waliwo we Uganda wa UCU yawandiika buli gwe yakwata fooko n'akambe bana mwe muli bakalu yani omulala yali ani bangambye ku Yudayo oyo gwe bayimba omwo ne bamudedicatingirani Abdumulas mu Yudaya nga omanyi ojukeye embozi etwanyumye group anti mubeeramu omwo akantu akabakyankalanya kayita wano na wano kali mulimu n'abawala abo nga bo obajja buli muyimbi ono mumaze ani addako nade nono mwana ono igundi senga muto M nangamba abaana ababeereyo n'agamba nti oyo agambe ne fooko kyaggwadda nedda nina era nga buli wamulaba akambe kaba ku mukono guno nga fooko eri ku mukono guno agambe essaawa yonna eyo manya abasajja mwepanka nnyo muddawo ne mugamba mmwe mwekkamu abakola ki mwabasiibulukuka abantu basiibulukukanga era nga ye ali awo atagetinze wano kati naye kufana kuwona bane kagamba kati bibewerera babeerawa ani abazaala naye bamwewereremu kuba muwulire so mwebali abawala babeera omwo bo nga ye kigendererwa kye abamu kiba kigendererwa kye bulamu bwansi mba ngezaako dutambula ne Simon olugendo n'asuula omulala n'alubaka industry mugenda ne mutuula boti ne mwenyumiza kwama waliwo erinnya erijja neweeradde eradde
wange maamu. So naye nga omwana ono akavidiyo actually nze nalowooza byakusaaga nali mmanyi bya views za TikTok and all that munange ne bya bad black nze munange ni musunye ebiseera ebisinga ntuma benefit of doubt mandowooza byakusaaga era olwakalatira ya bad black oyinza asaaga paka bebekulu enalaba ayomba ne ŋŋamba bannaye kumbe kakati ana bebekulu yayomba kubanga bamutira family yayomba kubanga byali bituufu bambi baali bamwonoonera musajja mufu ovaayo okwogera agantu wetu ku muntu omufumbo naye laba awo guluma yakola ki kakati tosasirika hafi mwayiwala ebintu ebimu nga tebayogeddeko gwe ngoba oyegagalo jjo kakasa nti saagira era mune bebekulu weyaje ntolooza alayi kati yajja paka bald black yajjayo obujulizi naye nga bannaye kale tukomaawo tukite tutegedde mpa example lwaki tokkiriza nempa example mpa example hele bamwogera wamma kakati eri mostly bino ebintu bikolebwa nnyo abaana abawala miniwala abaana abalenzi twali tumanyi bebasinga okwesoma era oisitwadde nga ne complain abalenzi lwaki beesoma bwoba wagira nogira lwaki ate ogira n'okola ki noweesoma welcome of the dogs kakati omwana ono waliwo kavidiyo akafulumya eggulo ng'omulenzi amugamba nze yagambye maama agambye empebalu abazadde maama omwana wakuviirako n'agenda e Dubai otandika otya okumutumaliza otisiza muka mwana we aba akuwaliza otisize musajja wati yagezaako gamba mpandabe oli n'agamba nga lwaki maama azintu gwe nabadde nga tulaba vidiyo yagambye omuwala mutuufu gwe genda weekebeza ebibyo ezanga ozaagaza maama omulenzi adde helpless nnyo ate ekibuuzo kibwa ekiti maama ezamuka mwana azaagaza ki ono yadde yeekalambiriza musajja atuka yagende yeekebeza lwakuba ogw'omusayi gwesigaliza ekitiibwa newoomala omwaka mulamba omusaayi gwo gwasigala musaayi kakati bambi eri abaana abawala simanyi omwayinza okikola mu mutima mulungi aba notifying naye ng'engeri gy'alina obba notifyingamu ku social media kuba mubulabula simanyi seemo gye yakwata nekimanya like ali ku Facebook simanyi Ivan gye yakwata nekirayika ali nempita ku mugatta bantu nembategeeza abantu bange association yange ewange mwayitayo naye banemwekebeze mulaba muli balamu okitegeera abamu tetujja nobuusa nsonga ya blackmail bannaye tyobalanga ebiseera bisinga tubeera tuseka someone may choose to blackmail you nakuteekamu eyo category abalamu bali abalenzi nga muzannya kuba n'abaana n'agamba kati kalyonso abakutambulira kuno gamba ne bano mukoze eki bannalaba ate abasajja manyi tulimu ebika waliwo omusajja ajja n'akutijjirako n'akola bukino gana enfunye omusajja omuki omutuufu walayi n'amala okufuna ebyamuleeta n'akuyitako ng'alinga atakulabangako n'ogamba nakoze eki n'omusanga ng'oli wali nga ye lwannajja n'ogamba this is going to say hi wallahi n'akuyitako ng'ali ne banne n'atagamba nga takumanyi takujjukira kakati mu byonna teyandikoze eki ate siyandimbuuzizza kyemuba mumanya bambi mulaba buno obulwadde ng'omuwala bwe yadde abweyogerako nti abulina kyobalanga mu ddwaliro batuteekateeka musawo n'asooka ne waliwo engeri ya kansoli tibosangibwa ng'oli mulwadde ogenda kukola otya okay lwakuba kati babukabuuza nnyo ne tukajabula akabuuzaako kaali kabi abantu abali kabiza olusi mu ddwaliro akabuuzaako bangi twakajabulula naye balina engeri gye bayinza okuteekateekamu ogenda okuva ng'olina radio okureceiving results zo ng'oyima omanyi n'ekyokuzzaako naye okeera ku makya omuntu n'agamba bugambi gw'oli mulwadde singa bwe kyali tomanyi bantu singa you don't know how many people ose self-esteem y'abantu obatadde ku listi fena tuli bantu bakulu tubimanyi ebyo bikolebwa naye ate okudda omuntu omusome listi abantu abamu balina families zaabwe ng'ensonga oli semu gyaddayogerako ya bebekola people have their families they have children odda otandika omusoma mu listi eyo si nti nno oba tetujja gamba nti oba teyakikola naye ate si kyabuvunaanyizibwa so naawe ogenda keera ku makya golooza oli mulwadde oba ogenda ffenca naawe ogenda duli ngenda kuzza nnyo I think it's a week ago but black atekayo mwana omukulu abantu gwe bali batamanyi naye omwana oyo kati akuze asobola okusoma vidiyo eyo bwedda mu bwongo bwabalooza mange mulamu omutwe oba nedda so you don't know what the future holds for you byonna ebintu byetukola tusooke kulowoozaamu olumwagala ate katulina akatijjo ka TikTok mwagala nnyo likes mwagala nnyo kabampaane naye bye mukola bambi tebinyuma ate ng'obudde naku kyakya ayinza okuba n'ono omuwala yabadde alimba
naye lwakuba trends zitandika bwe zityo oli n'avayo n'atandika okwogera ebituufu. Ekisooka omukwano ebeera nzikiriziganya ey'ekikula kyonna ey'abantu aba babiri eyinza okuba ey'okwesalirawo eyinza okuba ey'omwenge eyinza okuba ey'essente barazilongazi babiri mukoze eki mukkiriziganyiza wabula oluvannyuma lw'omukwano singa guba guggwawo abantu batandika ne bagenda ne bamuvinga on n'obulamu bwabwe oba ontegeera kakati gwe n'ovaayo n'ota vidiyo ali ayinza kuba Katonda yamuyamba naye nga teyandyagadde ku associatinga na muntu oyo wadde nga baali babaddeko. Nkugambye buli omu bw'oba ng'okuzeeko ekitone nnyo ng'oweza emyaka 30 waliwo omuntu gwali omitinzeko mu bulamu bwo naye nga toyagala yadda kyama kyo wano ku ntobo ya mutima abamu tubamitinga by accident nga wejjusa olunaku lwa meeting omuntu oyo. Some things are very unnecessary. Abantu bazimbye careers zaabwe bazimbye amannya gaabwe balina bye beekoleddewo ku nsi so si kyamakulu nnyo si gwasoose bye byoyogera oba kyolowooza kyewakola n'omuntu abantu babikolakola dda ekikyo si kipya so tweddeko bambi ate ba ex baffe bannaabwe okisogola ku Facebook ng'ayolongose Katonda anansaasira ono ng'ayolongose nnyo mu bbanga ettono litwakaawukana wakati mu ntambuza y'omukwano gwammwe kati wuliriza akaama ka leero mu puroguramu Sumulula wano ku BBS Telefayina eyaffe. Semaduka ey'omulembe eyitibwa Fabulous Freeman Hypermarket ekuletedde ebintu eby'omulembe by'obadde tonnaba kusanga wantu wonna mu kibuga Kampala ate nga bya bbeeyi esobolwa buli muntu. Mulimu ebikozesebwa awaka mu ffumbiro omuli blenders, rice cookers, amasepiki ag'omulembe n'ebyuma ebibugumya emmere biyite warmers. Tufumba emmere ebeera ever ready n'ebyokulya